Council for Literacy Development tukomyewo n'ekitabo kyaffe baddayo mu nsi ensuubize ekitundu ekyokusatu. Ogwa 1900 we gwatuukira nga mu Palestina mulimu Abayudaaya nga 5,000. Abasinga obungi ku bano baali badduse kuyigganyizibwa. Tebaayagala kwetaba mu kulima wabula beenyigira mu busuubuzi, naye bangi bajja tebalina na ke bayinza kusuubula, abalala nga bali sseke. Baalina okufunirwa emirimu n'ettaka babeeko kye bakola. Mu Jaffa Abayudaaya baggulawo ofiisi egula ettaka nga ye yasooka. Baafuna Abayudaaya abaali bamanyi Palestina obulungi nga bategeera ne bannansi baamu, ne bapokerwa omusimbi bagule buli kataka ke bandisobodde okukwasaako engalo. Mu mwaka 1905 enkyukakyuka ezaali ez'okubaawo mu Russia gavumenti yazifufuggaza. Awo nno Tsar wa Russia ne minisita we ow'ensonga ez'omunda omwami Pleve ne balyoka batirimbula Abayudaaya okukamala. Abayudaaya bangi baddukira mu Amerika, abalala mu Palestina. Bano abaddukira mu Palestina baali abavubuka abamalirivu nga n'ekigambo Zionism baakitamiira bwenge. Baali basazeewo okununula Palestina okuva mu bwavu bwe yalimu. Bo eby'okudda mu kusuubula obusuubuzi baali tebabyagala, ng'ekibaluma kwe kukozesa emikono gyabwe balime bakulaakulanye ettaka bannaabwe abaabasooka lye baali baguze ku Bawalabu baliggyemu ekyamagezi. Bo Abawalabu ettaka lye baatundanga lyeryo lye baalowoozanga nti temwali mugaso. Mayiro ezisinga nga Abawalabu batunda za ntobazzi ezaali enzibu ennyo okusaawamu ekitoogo n'okukenenulamu amazzi, oba ebitundu eby'omusenyu we baalowoozanga nti waali tewasobola kudda kantu konna. Abayudaaya baasanga obuzibu bunene nnyo. Ku Bawalabu bakaasangwawo ekyokulengera Omuyudaaya ng'ali mu nnimiro akola n'emikono gy'alima nga kyewuunyisa nnyo. Mu mirembe egy'edda mu Palestina ng'Omuyudaaya takwata ku nkumbi n'akamu, Bawalabu be baamulimiranga. Kale omulembe guno ogw'Abayudaaya abavubuka abaali bakola obutaweeranga n'okulima kw'otadde gwali guleeseewo enkyukakyuka nnene nnyo. Abayudaaya abavubuka nga bayigiriza abavubuka bannaabwe Abayudaaya abaabanga baakatuuka mu nsi entukuvu okutwala ekigambo ky'okulima n'ekyokwekolera n'emikono gyabwe ng'ekikulu ennyo ate eky'ekitiibwa. Ate Abayudaaya baali bagezi nnyo. Si kugamba nti nabo newankubadde oluusi baagulanga awabi tebaamalanga kwekenneenyaawo. Ebitundu aw'okugula n'okusenga nga bamala kubyekenneenya bulungi n'obwegendereza, nga bamaze n'okulaba nti singa basenga mu bitundu bino kyali kijja kuba kyangu okusinziira awo okwezza Palestina yonna, ng'omwami omu Franz Oppenheimer mu lukiiko lw'ekibiina olw'omukaaga bwe yali agambye. Tuteekwa okuluka akatimba k'Abayudaaya abalimi akanaamalirayo ddala ensi yaffe eno gye twagala. Omuntu bw'aba w'okubikka akatimba asooka nkondo kw'anaakasiba n'alyoka olwo nno ayunga agaguwa aganene okusooka n'asembyayo okuyunga obuguwa obutono. Kyentegeeza nti tulina okweyongera okugula ettaka buli wonna mu nsi eno eya Palestina okutuusa mpozzi ensimbi ze tulina mu nsawo yaffe bwe zinaatusalako. Bwe batyo Abayudaaya baagula ettaka wonna wonna nga bwe baasobola, ne basenga ne mu byalo ebiramba. Baapangisanga Abawalabu okubakuuma okutuusa nabo Abayudaaya bennyini bwe baayiga okwekuumiranga
ebyalo byabwe. Abawalabu abamu kino kyabayisa bubi nnyo kubanga bagenda okulaba ng'Omuyudaaya ababuzeebuza abamalayo ate nga n'emirimu gy'okukuuma takyagibawa. Abawalabu baatandika okutiisatiisa Abayudaaya nga bagamba nti singa Abayudaaya banalekerera ddala awo okuwa Abawalabu emirimu egy'okukuuma, Abayudaaya baali bajja kukiraba. Wabula Abayudaaya baali baweze nti ettaka lye baali bamaze okugula ekisooka lyali lya kufuuka ly'Abayudaaya bokka mirembe na mirembe, ate ekyokubiri ligobwemu kiisi buli Muwalabu eyalimu. Abawalabu abaalimu bonna baali bakugobebwamu ennimiro ze baali balimye n'ennyumba mwe baali basula babyamuke mbagirawo. Abayudaaya baawera nti tewali ataali Muyudaaya yali ajja kukkirizibwa kukolera mirimu gyonna ku ttaka lyabwe lye baali baguze. Ekibiina ekyayitibwanga Histadrut kye kyakolanga ku gw'okulaba nti mu mirimu egisinga obungi Bayudaaya be beenyigiramu. Ekibiina kino kyali kyakyama era mu ntandikwa nga kiringa ekibiina obubiina eky'abakozi ekya bulijjo. Omwami Brandeis ng'ono yali Muyudaaya wa mu Amerika yagamba nti ekyokumma Abawalabu emirimu kyali kijja kugonjoola emitawaana, kwe kugamba nti Abawalabu bwe baneesanga nga tebalina mirimu bajja kuwalirizibwa okusenga awalala, awo nno ebifo mwe babadde biryokke bimaamirwe Abayudaaya. Abayudaaya abamu bo baali bakimanyi bulungi nti Abawalabu olunaalaba ng'emirimu tewakyali baali bajja kukwata mmundu balwane. Wabula Abayudaaya baali beetegekedde Omuwalabu eyali ow'okubalwanyisa, kubanga Abayudaaya baali bakoze eggye lyabwe ery'ekyama eryayitibwanga Hashoma eryakuumanga ebyalo by'Abayudaaya ebyayitibwanga Kibbutzim. Eggye lino okusooka bwali bubiina butonotono obw'abamukwata mmundu obwakolanga ogw'okutaasa obutaasa ebyalo Abayudaaya mwe baali basenze. Ebyalo byo byali bigenda mu maaso na kukulaakulana. Abasenze Abayudaaya okuviira ddala eri mu bitundu eddungu Negevu we litandikira baali beesudde wano na wali. Baali beetondeddewo poliisi eyaabwe, kooti ennamuze eyaabwe, ebibiina by'obufuzi ebyabwe n'amalwaliro agaabwe, n'ensimbi ez'okuddukanya ensonga zaabwe, emisolo egyabwe nga kw'otadde n'okwekubira ensimbi ezaabwe bo. Mu busuubuzi bwabwe baali bakulembeza ebigambo Tozeret Iurit mu Lwebbulaniya ebitegeeza nti Abayudaaya singa kisoboka bagule bintu bikoleddwa mu Yudaaya byokka. Mu kusobozesa okugatta Abayudaaya abaali bavudde mu bitundu eby'ensi ebitali bimu era nga boogera ennimi ezaali zisukka mu 40, kyasembebwa era ne kiyisibwa mu lukiiko lw'Abazionisiti olwokutaano olulimi Olwebbulaniya lubeere olulimi olutongole. Abayudaaya kye baali basookeddeko ly'ettaka lyabwe lyonna okulissa mu mannya g'ekibiina kye baayitanga Zion Settlement Society. Mu kulima nga balimira wamu. Okulima Abayudaaya baasooka kubonaabona nnyo kubanga baali tebamanyi kantu konna kakwata ku byakulima, ng'ebitundu bye baali basinze okugula byali si bigimu n'akatono. Baalina okukolera awamu nga buli omu awamu n'amagezi basobole okweyimirizaawo bo bennyini. Naye kino nga tebannakituukako, baasinganga kusiga bibala bya kutunda ng'abapakasa Abawalabu abaali batatwala nsimbi nnyingi babayambako. Mu mwaka 1909 Zion Settlement Society yagula ettaka eddene ennyo awo omugga Yoludaani
we guyiira mu nnyanja y'e Galiraaya. Ekitundu ekyali kisinga obunene nga lutobazi. Ekibiina kino kwe kuddira abalenzi n'abawala abavubuka 40 ne kibawa omusimbi bayerule olutobazi ne basimba ebikumi n'ebikumi by'emiti gya kalittunsi asobole okunyonyontamu amazzi. Baakazananga buli lunaku okuva enjuba lwe yavangayo okutuusa lwe yagwanga. Ng'amazzi gabakoma mu biwato. Kimu kyakusatu ku bavubuka bano kumpi buli kaseera nga babeera ku ndiri na musujja. Eddagala ly'omusujja lye baali bamanyi lyokka lyeryo Abawalabu lye baali baabalagirira ery'okwesala omusuwa ku kutu, omusaayi ne gulyokka gufulumya obulwadde. Emyaka bwe gyayitawo ebiri, baali beerudde kye beeruddeko. Obuzibu obulala bwali bwa kuwalulamu biyinja na byaziyazi. Baakozesanga ndogoyi. Omulimu omulala gwali gwa kwokya bisubi. Awo nno ne batandika eby'obulimi. Eky'omukisa omubi, baali buli kimu bagezesa kigezese, era mirundi mingi mu kusooka nga bibafiiririra. Baali tebamanyi kulima na kusiga mu nnyiriri, nga tebamanyi kukama nte, nga tebamanyi kusimba miti, naye bo baali bamaliridde okugezesa buli kimu okutuusa nga eby'obulimi babiggyemu ekyamagezi. Nga bamaze okunyonyonta amazzi g'olutobazi, ate amazzi agafukirira gaalina okuleetebwa. Baasooka ne bagezesa ekyuma Abawalabu kye baali baayiye ekifukirira, oluvannyuma ne basima emyalo egiyitamu amazzi agafukirira n'okusima ebiddiba ebiregamya amazzi naddala ag'enkuba eyatonnyanga mu butiti. Abayudaaya baakolanga bino ng'Abawalabu batunula. Abayudaaya baalyanga akamere kapime nga banaabira wamu era bonna nga bagwa mu kisenge kimu, naye mpola mpola ettaka lino baatandika okuliggyamu ekyamagezi. Abawalabu beewuunya Abayudaaya okukamala. Abawalabu baagenda okulaba ng'Abayudaaya balina eyiika 10 awo Omuwalabu obujja ne bumukwata n'awera okugoba Omuyudaaya. Awo nno Abayudaaya ne beekuumanga mu nnimiro n'emmundu emisana n'ekiro. Baamalanga okulima emisana, ekiro ne badda ku gw'okwekuuma. Ebizibu byali bingi naye ne babigumira. Baali bamaliridde okuzimba eggwanga lyabwe baleme kuddayo kubonaabona. Ebiseera gye beeyongera, emiti, ebimuli ne bimeruka, ebizimbe ne bazimba. Abaafumbiriganwanga nga beezimbirawo ennyumba ensaamusaamu. Mu mwaka 1908 ne wabaawo akeegugungo mu Ottoman Empire. Sultan Abdul Hamid II eyali nantagambwako yamaamulwako. Muhammad II n'adda mu bigere. Ono era ye yali omutwe gw'Abasiraamu. Abayudaaya mpozi balowooza nti etteeka eribawo obutaka lyandibagwa ku mulembe gwe, naye baakoma ku njokye. Obwakabaka bwa Muhammad II bwe yali asikidde bwali buggweerera, era mu nsi yonna nga bamutuumye Sick Man of Europe, oba muyite omulwadde w'e Bulaaya. Abangereza bo baali bawadde Abayudaaya ensi Uganda basengemu, era baabawa ne Sinaayi. Abakungu b'Abongereza bangi nga bo bakyogera kaati nga bwe baali bawagira Abayudaaya okwefunira ensi eyaabwe. Mu Bungereza mwennyini mwe mwali n'ekitebe ekikulu eky'Abazayonisiti.
Ekisiikirize ky'Abangereza kyatandiikiriza mpola okumaamira Palestina. Mohammed owookutaano yali awanguddwa mu ntalo nnyingi mu bitundu bya Bulaaya n'Obwakabaka bwe Ottoman Empire obwali bwakamala ebyasa 5 nga buli ku mugo gwa ntaana. Bo abafuzi batsa abaali mu Russia emyaka 10 baali baloota dda okutwala emyalo egyali ku nnyanja eya wakati. Kale bwe baalaba nga Ottoman Empire eggwaawo kwe kwagala okwezza emyalo gino. Baasunirira Buturuuki nga baagala kuwamba kibuga Constantinople. Mohammed owookutaano yali amanyi bulungi nnyo Russia kye yali egoba, naye n'asala amagezi gonna okwewala olutalo. Yakikenga bulungi nti si Russia yokka ye yali eyagala okweddiza Constantinople, naye Abangereza, Abayitale n'Abafalansa omwoyo gwali tegubatereera nga baagala kubuukira Bwakabaka bwe kubugabana. Awo nno Ssematalo eyasooka yali abindabinda. Newaakubadde ng'ensonga ziwerako ezaavaako Ssematalo eyasooka, ensonga enkulu ennyo lwali olutalo olwaliwo mu bitundu by'e Balkan oba biyite ebitundu ebiri mu nsi eyali eyitibwa Yugoslavia wakati w'omwaka gwa 1912 ne 1913 lwe baakazaako erya Balkan War. Amawanga agaali gekozeemu ekibiina ekyatuumibwa Balkan League gamale galumbe Abaturuuki okubagoba mu bitundu by'e Balkan bye baali bakyamaamidde mu kiseera ekyo. Abantu abayitibwa Abasaabu abaali baakamala emyaka 4 birambirira nga bafugibwa Baturuuki oluvannyuma lw'Abaturuuki okuwangula eggye lyabwe mu kitundu ky'e Amstelveld ekiri mu kitundu ennaku zino ekiyitibwa Kosovo mu nsi eyali emanyiddwa nga Yugoslavia eryali likulembeddwa omulangira wa Serbia eyali ayitibwa Lazar. Baalwanyisa Abaturuuki ne babagoba mu bitundu byabwe mu mwaka gwa 1815. Olwo nno Abasaabu ne bateekawo obwakabaka bwa Serbia mu bitundu by'e Montenegro. Abasaabu baali baava dda nga baagala ebitundu byabwe bigaziwe okumaamira obwakabaka bwabwe nga bwe bwali okuva edda n'edda. Naye ekyomutawaana amawanga mangi gakirimaanyi gaali geegazaanyiza nnyo mu bitundu bino. Amawanga nga Russia, Austria ne Buturuuki, n'amawanga nga Romania ne Greece nago gaali gaagala kwegaziya kubanga nago nga Serbia gaali n'abantu baago abaali beesudde mu bitundu by'e Balkan, ebimu ku byo ebyali bikyali wansi wa bendera ya Buturuuki. Engeri ebitundu bino gye byali bikaayanirwa okusingira ddala amawanga nga Serbia, Greece, Bulgaria ne Romania, amawanga gano galaba nga kyali kyetaagisa gatuule gateese ku ngeri gye gaali gayinza okweggyako Buturuuki. Gaakola ekibiina ekyatuumibwa Balkan League. Gaayagala galumbe Buturuuki ganunule abantu baago abaali mu bitundu by'e Balkan, Buturuuki gye yali ekyabaliisiza akakanja. Kino ekyokulumba Buturuuki amawanga gakirimaanyi amalala tegaakiwagira kubanga gaali gamanyi nti Balkan League olunaamaliriza Buturuuki ng'obwanga ebwolekeza amawanga gakirimaanyi aganaaba gasigaddewo nga Austria ne Russia. Amawanga gano gakirimaanyi y'ensonga lwaki gagezaako okuziyiza Balkan League okulumba Buturuuki naye ne galemesebwa okuva mu Oktoba wa 1912 ennaku z'omwezi zaali 8 Montenegro bwe yalangirira olutalo ku Buturuuki. Olwo entalo ne zikuma omuliro
mu kitundu kya Balkan kyonna. Okukkakkana nga mu gwa 1913 Abaturuuki bagobeddwa mu bitundu bingi mu ttundutundu lya Balkan. Serbia, Greece ne Bulgaria olwo nno ne zigabana ebitundu ebinunule. Abasaabu wabula baasigala si bamativu. Ate ebyembi, kabaka wa Bulgaria yali olukwe mu banywanyi be ababiri, Serbia ne Greece, bwe yalumba lumu ebitundu byabwe ekiro n'agezaako okubinyaga. Greece ne Serbia obusungu ne bubula okubatta. Olwo ne balyoka bakuba eyali munywanyi waabwe Bulgaria ne bamufufuggaza, n'ebitundu bya Bulgaria ebisinga ne bigabanwa Buturuuki, Greece, Serbia ne Romania. Wabula bangi emitima be gyali gikyewanise ng'essaawa yonna basuubira olutalo olulala, tebaali bakyamu. Serbia newaakubadde nga yali esuubizza emirembe wakati waayo ne Austria bwe baali baliraanaganye, yali erumirwa bannansi baayo abaali babeera mu Austria. Abakubi b'empapula z'amawulire mu Serbia abataali n'abagambako ne bakuma omuliro muyitirivu mu bantu baabwe nga bawandiika ku ngeri bannaabwe gye baali bayisibwa obubi mu Austria. Abasaabu beekyawa. Ekyavaamu omuyizi omu erinnya lye Gavrilo Princip nga yali musaabu yakuba omulangira eyali ow'okusikira Nnamulondo ya Austria eyali ayitibwa Franz Ferdinand ne kabiite we amasasi agaabattirawo ku lutindo lw'omu kibuga Sarajevo ekiri mu nsi eyali eyitibwa Yugoslavia. Ekikolwa kino kyanyiza nnyo Emperor William II eyali afuga Austria era n'alagira abasaabu bonna battibwe ng'agamba nti olukwe lwali lukoleddwa gavumenti ya Serbia yo ate eyabyesammula, n'obukakafu tebwaliwo. Emperor William II teyamanya bambi nti wano yali amaze okukoleeza omuliro gwa ssematalo eyasooka. Kale engeri Serbia kati ate gye yali ewagirwa kirimaanyi Russia teyatya, yafuna n'abawagizi abalala abamu ku bo abaali beenoonyeza ebyabwe ebirala ennyo. Ne Austria engeri gye yali kirimaanyi ate nayo ng'erina abawagizi era abamu ku bo abaali beenoonyeza ebyabwe nayo neewera enkolokooto. Awo nno ne gujabagira. Amawanga mangi ne galangirira olutalo ku gannaago. Ssematalo eyasooka yabalukawo. Ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe ekyokusatu mu kitabo kyaffe kino baddayo mu nsi ensuubize. Council for Literacy Development tujja kudda n'ekitundu ekyokuna. Olwaleero katukome wano, mweraba.